Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki tulabika mu kusimano tulabe munnafoono watuuseewa yatya ebirooto bye n'ebizibu bye simu eyiseemu. Kawezi wangi ogamba otya mugana? gendi Steva bambita Katongole omutongole. Steva Omulamu mulungi bulungi. ni wano ne Sally Headmistress Maama Kabina watugambye olina obukyala bubiri bukutawaanya. Bontawaanya Lilian nani omulala? mulala mulala bamuyita Amina. Wabazaalamu abaana? Omu yanimba ngali lubuto naye nze saakukkiriza. Kati bonna bonna abatwala Namboole. Kati kyali kitya wabafuna otya ababiri wasooka ani? Nasooka Lilian. N'omala n'ofuna Amina. Lilian abeera wa? Abeera eyo Kamwokya. Ate gwe obeera wa? Embeera wano Ekibuye. Kibuye obeera. Ate Amina abeera eyo Kyotera. Gye wamusanga? Gye namusanga eyo. Buzibu ki bw'olina kuba abakazi olina babiri? So Amina ayagala erugo olubuto lwe yaŋŋamba oba lwange oba lwa mulala nze sibiri. Amina agamba alina olubuto naye tolukakasa oba lulwo. We yanimba naye waliwo amanya amalala ge bamuyita naye nze nabuuza yaŋŋamba nga ge manya ge. Ono wakabeera naye emirundi emeka? Emirundi ng'esatu. Ye Lilian talina lubuto? Sina. Kati ani gwolaba gwe tuba tuzuula? Tusooke Lilian tulabe. Oyakulaba oba Lilian akwagala? Akola mulimu ki Lilian? Atunda ngoye. Atunda ngoye Kamwokyawo? Awukurukure ye Kaleetwe. Gyatera okubeera. Kati gwobeera Kibuye obeera wekka? Tolina mukyala? Sina. Oli wa ggwanga ki? Oli Munyankole, oli Mutoolo, oli Mukiga, oli Muhutu, oli muki? Ani? Mugwe? Ndi Munnagwanda ndi w'Embalala. Oli Munnagwanda? Beerako tugezeeko okumukubirako ono Lilian tulabe baakuliko. Iye. Hello? Lilian? Wangi? Oyo otya nnyabo? Mulungi. Gyebaleko? Kale sebo nawe gyebali. Kale bambi. Kakati mbadde nkubidde wano wano ministry nga twagala kubuuza n'obasagamu Lunyankole? Tokulumanya? Okay kale. Kakati twagala kumanya ebino ebya ssente oba wamwe zaatuuse. Munawe nze sibimanyi kubanga nze zo sinazifuna. Tonnafuna ssente? Sinazifuna bana. Naye ate enamba yo nga tugirabako wano ku lisiti abantu balina kufuna ssente. Tobeera mu bitundu bye Kamwokya eyo si gy'obeera? Mbeera Kaleerwe. Obeera Kaleerwe. Okay, Kaleerwe. Kaleerwe oli LC ki? Omanyi LC mwova? Kibezono. Kibezono. Okay, gwe Lilian ani amanya? Nze Lilian Kaweera. Lilian Kaweesi. Kaweera. Okay, Lilian Kaweera. Olina emyaka emeka? 37. Oli mukyala mufumbo? Yes, sebo. Okay, married. Kati taliiwo. Naye ng'omwami wo bamuyita ani amanyi? Didas Kaweesa. Bamuyita Didas Kaweesa? Obeera naye? Naye kati taliiwo. Yagenzeewa? Yagenda safaari. Muyina abaana? Tulina omu. Muyinayo omwana omu bamuyita ani? One kid? Amuyita Sumaya Nabakooza. Sumaya Nabakooza. Kale tugenda kukubirako
Bono bora bya message era tujja kudamu tukubire. Kale neyanzisa. Owai. Wange Oyo ndozo omuyina Lilian. walimba tali na mwana nawe. Naye nga amanya ayogedde gago nti yegwe baawe. Gange naye sinamuzaala mwalimba. Naye kati gwe manya nti omuli ku mutima. Omulala erinnya lye nditegedde. Ye Nabakooza. Ye Amina Nabakooza. Amina siri lye baali mutuuma. Maze n'ojjukira erinnya. Nabakooza. Beerako kusimu tukubire ku Nabakooza ono. Ye yanimba nga li lubuto ate sima. Kale. Nyabo. Wani. Oli otya nyabo? Lungise. No gamba Runyankore? Yanandi manyi. No rumanya tugamba Runyankore? Nibakweta hashi. Ushumba kweto. Nyinyi nimanyeta Fred. Fred? Wanka? Na terro ministry eje ya Apta's office no jimanyeje ministry ya Apta's office. Ebye bya sente bigaba sente ebi. Ebigaba sente. Iwo katunga sente. Ai? Wanji? Wafuna sente. Tonna bakuzifuna. Nazifuna. Ndiyo nindebe simu ya wari staha. Abwe kitoka tungire sente. Tunka zirebe. Habweji. Imanya zingai. Nibakwetoha. Mukibi kuraisi. Elizina niliiba wawe. Ni iba wawe nobaita mukibi. Mukibi kuraisi. Mukibi kuraisi. Muina bana. Muina bana bingai. Ina bana babiri. Tukideze. Iwe na mukibi ni mturahi. Wana kumbichotere ya sista wangu. Nkahi. Chotere ya sista. No tura chotera. Sista wangu nhahundi nzire kuzara. Okabo izire kuzara. Nubone tunkazire. Ati ogwo mushiza guba kweta Kawesi Didasi no manyashi. Kawesi Didasi. No manyo ogwo Didasi. Muhura ngati kumanya asana nzombe zo sista wangu. No muhura ko kato kumanya. Ambo mushiza aiziraha yagirangu abire naenda kufaininga auto batukweire sente niwe yatwereza details yatugirangu iwe ori mucyara weye hati nibyo bicebi. Rero sente mazindikaho. Ndiza kuzistindika konka tubire nitenda kumanya amazima. Ati mukerezo gambe nawe iwe sebo. Mumpenga nawe. Sebo. Yesebo. Ono mucyara ariyo nagamba ngo aina bawe go bayita mukibi ate kati gwe go ogamba ori bawe kati bicebi. Muganda wange nambe muganda wange. Ogambye iki? Muganda wange mukibi mu brother wange kale muganda wange. Wagira ngo no mushiza wawe. Oliyo no bihe bishubiwe. Gamba na Didas. Iwe Didas. Wange. Yogera no mucyaro yama kuburire kitufu. We oyane kutimba. Oti Didas to mumanye. Mumanyi. Ugambye nga tumumanye era tomanye nkitegede nga tomanye lwaki boni mugambye nteri emanda ereta manyoga muganda wange mukibi kuraisi sibayedede erimerera wese nemuganda nkumanyi yo nambe ayenga sita wange yakose gipate simu bungambye ngo tumumanye era kunyekana nakimanya bannange nawe nedda kale nkibuulidde nkitegede bannange nawe nedda mugambye mumanyi nyabo wange ogwo omusiza n'omwetoha bawange bawa atenga mu kusogotsa se mweganya nedda simweganye obihe bishuba anti gwe mbadde kikutegedde obadde tontegedde ng'ate oli mu kulimba bulimbi ate nimba kibulijo nga ye tamanyi kati abaana boyina baani abo abaana nkugambye nkundi wa sista wange nze mpudde bikuba netiwaka nempula nga ngamba taata abaana nikugamba ba sista wange gwe toyina mwana nze nina olubuto wabula bannange nga n'olubuto obadde tonaana kulwogerako bannange nkugambye nina olubuto naze kyeterewa sista wange kuzaala simuzaala kati olubuto lwani bweyo lwa Didasi okakasa Didasi
wanje agambye mbu olubuto lulwo simanyi nange mbadde njagala wulira yanga agambye ngali na bbaawo omulala ate nga yaŋŋamba nze ngali n'omwana omu ate ayogedde owaaye maawe Didasi nedda yali akugambyeko nti alinayo muganda we gwe bayita Mukiibi ku Raisi nali muganda era yali yansindikiddeko ssente nambuuza nti ereeta mannya ki nemugamba ereeta Mukiibi ku Raisi mubuuze Mukiibi ku Raisi muganda wo blaza wange amumanyi Didasi omanyi Mukiibi ku Raisi nze simumanyi mumpe Didasi wuuyo yogera naye wuuyo munnyonnyole we nze sibitegeere bye tobiŋŋamba ku ebyo sibimanyi bwe wagenda okusimika ssente zakugamba erinnya leeta Mukiibi Didasi nti muganda wange ate gwe osobola okwogera nga yeekaawo nedda muganda wange yawulidde bubi naawe awulidde bubi nambuuza mbu kati kaawo bino oligamba ndikyoteera naŋŋamba wani nti owamulamu wange naŋŋamba oliyo naani nemugamba ndi wa sisita wange naŋŋamba wagenze kukola ki nemugamba nagenze kuzaala wazadde nemugamba sinazaala olubuto ogambye lwa Didasi gwe mukyala gwe lwa Didasi kale tujja kuddira Didasi labirira olubuto lwo ate ye Didasi labirira olubuto lwo simweganye naye alimba yagala owaaye Didasi gwayogera leete mazima kibinga muganda gwongambye toli muganda nkugambye nti gyonna ndimanyi n'olunyankole naluyiga n'oluganda ndumanyi erinnya lye ly'ekiganda gwani nze bampita Nabakooza abeera muganda wa Mukiibi anti Mukiibi muganda wange wa mama wange omuto sigambe wa muganda wange nawe nyini wa mama ndamuko oyogere naye owaayi labirira olubuto lwa Mukiibi buli gasindikira Mukiibi oba asindikira nze labirira olubuto lwa Mukiibi naawe tokumbuulire siriya nja kuwa amagezi tofaayo tujja kwogera tofaayo kati baba bawuliza kye banaagamba bajja kuwa amagezi amaze osindika sente emirundi 3 simanyi zo sente nze sibitegeera sente mmeka emirundi 3 ziba mmeka ezo zinamusindikire zigula obugoye nemusindikire zigenda mu ddwaliro baba binsobedde zonna awamu nga mmeka awo zonna ziri mu mitwalo nga 8 kale wulira sente ezo bannange kale tujja kuddira nja kuwulira ekyokukola bambuulirangako kale neyanziza Zula muno ku BET FM ekintabuli ky'omuziki. How much money is okujjanjaba and then eddwaliro and then obugoye bw'abaana zeze zatutolinga ku mitwalo musajja wattu ye Kaweesi musajja wattu Kaweesi bannange kasa ekirungi kiri nti Kaweesi alinayo waakiri omu ku babiri atayina kiira ezo ntaali awo anti oli yagambye bba wange Kaweesi Didasi yakyogeddwa mu bwangu nga teyeesise namutalowoozezza nako omwana muyaayi kati Kaweesi gw'olina obuzibu gwe tomanyi wa woolina kubeera omuwala muyaayi nze salinze nkubuulira anti kati anyway tujja kuwakana abantu baddeko 0-4-2-15-205 0-752-273 2-7 6-3